This is Faad TV UG. Subscribe. Faad TV UG mbandiza na kusaba mbi osubscribinge ku YouTube channel yaffe ya Faad TV UG ojja kuba ofuna ekisingira ddala. Mbasaba bambi musikalinga mutu followinga ate mulabe video zaffe zonna zetuteekayo ku Faad TV UG kuba bantu batuusaako ennyumba z'aba celebrity kossa n'amawulire agaba gatambula ku side y'aba celebrity. N'olwensonga bambi nkusaba osikalinga otufollowinga ate osubscribinge ku YouTube channel yaffe eno ojja kuba ofuna ekisinga bagita Faad TV UG. Abantu batuusaako ebintu ebisinga, ebintu ebinyuma, entertainment videos ezinyuma kossa n'ennyumba z'aba celebrity. N'olwensonga nkusaba bambi sigalanga otufollowinga, sigalanga otugoberera ojja kuba tewejjusa. Tuba n'amawulire mbasaba bambi ne video z'amawulire mbeere nga muziraba bambi. Tujja kuba tukola enkyukakyuka ez'amaanyi essaawa yonna wano ku Faad TV UG. Tujja tubatandika n'okukola zi interviews ku bayimbi abanene abawano e Uganda essaawa yonna. Tujja kuba tutandika okuzikola zi interviews. Olwensonga bambi sigalanga otufollowinga Faad TV UG. Nyingire n'ennyumba ya John Blaq, the African boy. Myaka 25 ejjobukulu yazaalibwa 1996 mwezi ogw'omusanvu ng'ennaku z'omwezi 16 wali mu bitundu by'ejjinja. Njagala mbatuuseeko ennyumba ya John Blaq African boy. Omusajja ono omusajja ow'amaanyi essaawa zino mu Uganda. Yatandika ng'asaaga mu nsiike y'ebyokuyimba oba mu nsiike ya music ne baba essaawa zino akikubira ddala kifabbakula akisabulira ddala. John Blaq njagala mbalage amaka kage wakasibo kakasenti bambi musajja ono yakolamu gamazima yakolamu obulamu kati bwakyuka obulamu bwakyuka. John Blaq mwana weje jinja mwana weidinda eranga John Blaq musoga kasada John Bosco kasada John Bosco gemanyage agadala nyingireo n'amakage baba yiyo ennyumba ya John Blaq abadde tagimanyire African boy njagala mbatuuseko ennyumba ye ndowooza ogirabye. Olunaku olwalyo mbadde njagala okubatuusaako wano ku Faad TV UG ennyumba ya John Blaq African boy. Munnange bwe wakasiba bwe John Blaq wapoira bwe wavimbira bwe wagaziwira kwegamba manyi bw'obeera wazimba ennyumba oba olina okuzimba oba olina okugaziwa oba olina okukola kyonna ky'oyagala kuba obeera wawona ennaku omuntu kasita omala ennyumba n'ozimba oba weetaaga ekitiibwa. Era John Blaq congratulations dear wano ku Faad TV UG. Faad TV UG tubatuusaako ennyumba z'aba celebrities zetumaze okunoonyerezaako okumala ebbanga. Era ennaku zino mbadde ndudde okubateerayo ennyumba mbadde nkyazinoonyerezaako mbadde nkyanoonyereza ku nnyumba ze mba mbatuusaako. Ennyumba aginoonyerezaako ebbanga eriwerako kumala wiiki nga nnamba mba nginoonyerezaako. Nsooka naginoonyerezaako ogusooka nemma nenjiddamu okuginoonyerezaako omulundi ogwokubiri paka wenzula nti kituufu ennyumba gye mbatuusaako yeeyo. Era ennyumba gyolabanga nkutuusizaako wano ku Faad TV UG kakasa nti nsozi nenginoonyerezaako okumala ebbanga eriwerako. Era ennyumba ya John Blaq yiyo ngibatuusizaako nsozi ginoonyerezaako okumala akaseera akawerako. Munaye John Blaq wakasiba yennyumba ya John Blaq the African boy. Munaye bwe wakasiba ennyumba ye ndowoozo girabye ennyumba emeremenya eringa gye basigala ngi buli ssaawa ennyumba enyirira nyumba ya mutabana nnyo. John Blaq nyumba eno yagizimba mu mwaka gwa 2018 nga gugwako kuba John Blaq atandika okuyimba okubeera ow'amaanyi oza mu mwaka gwa 2018 oba nga gutandika bwe yafulumiza akayimba ndooza katukwatagane bwe mbasabidde bulungi kuba ennyumba eno bwe ginoonyezaako bandaga nti mu mwaka gwa 2018 we yagizimba nga gugwako mu Desemba we yagizimbira. Era mwaka gwa 2018 John Blaq yali ayokya ekitenkanika yali ayokya nga bw'obimanyi yali ayokya ng'alinga paasi ey'amasannyalaze buli muziki ng'afulumya omuziki kumukumu kwegamba ng'ayokera ddala. Ebiseera byasookera mu kibiina ekya Black Magic Entertainment gye yasookera John Blaq. Oluvannyuma yasobola okubeera okutulako nga bamulya ssente nga tebannakyo bamwongerako nga ba managinga nga talina kyamwongerako amulyambulya ssente amujjambujja kajja talina kyamwongerako n'agamba waayi lwaki seekutula ku musajja
netandika okwemanaginga era essaawa zo John Blaq yemanaginga yenga ye omuziki agwekubira ddala yemanaginga ate n'asabula omuziki kuga muziki akyagusabulira ddala era ennyimba alina nyingi nnyo okutwaliza wamu essaawa zino alina oluyimba lwa Follow osobola onoonyerezaako munaye luyimba lukulira ddala bulungi nnyo oluyimba lwa John Blaq olwa Follow osobola onoonyerezaako munaye n'onyumirwa n'okukasa nti abasajja baaba bakolamu omusajja ennyimba zaakuba ne zikwatayo sente tazijajamya azikolamu ebyo binaamugasa ye ennyumba ya John Blaq abadde tagimanyi Faali TV UG ngenda kusaba mbi osubscribinge ate osigale nga otufollowinga tubateerayo n'amawulire g'aba celebrity ngenda kusaba mbi nago osigale nga otugoberera ojja kuba ogafuna wano ku Faali TV UG tobaako walawo nawe oganoonyeza gafunire wano ku Faali TV UG bw'oba osigala nga ofollowinga mbasaba musigale nga mugyekuumiddeko n'amawulire mujja kuba mugafuna amawulire agaba gatambula ku side y'aba celebrity nyumba ya John Blaq ogirabye bannange ndowooza ogirabye bandaga wano nti nyumba ya John Blaq erimu ebisenge biri musanvu byokka bwe ndaba bulungi wano biri ebisenge 7 amadiiro gali 3 naye ebisenge bino 7 ebirimu byonna binene bigazi biri self contained bwe bandaga bulungi waneeno ku map ya house bandaga ku map ya house bandaga wano erimu ebisenge biri 7 naye byonna biri self contained kwegamba omwana yazimba amakanga mateeketeeke ate nga si mukulu ennyo myaka 25 yazalibwa mu 96 nga 16 mu mwezi ogw'omusanvu goso okuyita Julaayi amakage ndowooza galabye abasajja bakolamu munaye abasajja baacapa amajje abasajja baacapa ssente abasajja basabula ssente naye ebiseera ebisinga omuntu okuzimba ennyumba tekitegeeza nti oba olina okuba n'essente nnyingi nnyo kuba kwerekereza n'ogamba waayi kanejjeko omugugu gw'obupangisa kanejjeko ekinnabe ky'obupangisa kino kisobole okuzimba n'ebiseera ebisinga munaye bw'oba ofunye akasente zimba naye oba tona bakafuna ogira okyapangisa naye nga obeera okafunye akasente ng'osobola okuzimba ennyumba nkusaabusabe bambi zimba kuba bw'ozimba ennyumba oba owonye bingi Faali TV UG nakusaba mbi osubscribinge ndowooza mulaba abasajja be bakolamu John Blaq ge gamakage African boy abadde tamanyi makage munnaye ndowooza ogategedde geego wawo John Blaq waakasiba we waapoyera munnaye amakage geego omwana we Busoga John Blaq enyimba ina nyingi ozinonyako essaawa zino alina Follow ke kayimba kati akatambula yakafulumya ngenda ku z'omwezi 3 January mu mwaka gwa 2022 guno gwenyini gwe tulimu mu January nga 3 yatandika na muliro John Blaq alina mbimalanga yamufulumya 2021 ngenda ku z'omwezi 18 July osobola zinonyako ennyimba ze zonna n'osobola okulabika nga omutegeerera ddala musajja mukulu no John Blaq omusajja ow'ensasage Faali TV UG ngenda kusaba mbi osubscribinge ate osigale nga otufollowinga ennyumba ya John Blaq ndowooza mugirabye mulinde ennyumba endala essaawa yonna musigale nga mutwekumiddeko mutufollowinge n'amawulire tuba nago mweraba